Muyigende mutale ng'obudde bukyali ojja kussa omwana w'omusajja gwe oba mpuga yakwebakako bibyo nga bakulembeze baffe mukimanye bulijjo okumukola ebikolobero ku bannansi gye bakoma okukyawa gye bakoma okuyisaamu amaaso. Kati laba omusajja eyakolerera ebitiibwa byonna byadde akolerera Mathias Mpuuga byonna we yabimansamyansiza mu miliyoni 5 mu kulya mu ggwanga ly'olukwe. Yonna gy'ayita yafuuka kivumo. Ndowooza akatambi ako naawe kennyini okeerabiddeko. Sina kyamaanyi kyakwongerezaako okuggyako okukubiriza abakulembeze baffe okugenda okubeera nga beesimba obutatunda myoyo gyabwe. Obutatunda myoyo gyabwe ku kintu ekiri temporary okusalirawo obulamu bwabwe okubeera mu mbeera egino okubeera permanent lubeerera. Ekyo ekintu abakulembeze baffe balina okitegeera era balina okkiyiga. Mukimanye mukitambulireko ebeerenga nnono ebeerenga concept gye muli okusobola okukeepinga status zammwe ne legacy yammwe. Ensonga lwaki neebaza omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu buli lukya asiba akubiriza abakabe okuuma legacy, okuwa respect, obutamala gatunda myoyo gyabwe na kitiibwa kyabwe lwa buntu obutaliimu. Ntegeeza nti oli ku Yugi Updates TV osinza okuba ng'otuwuliriza weewale nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwenna abali e Bulaaya abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo. Gw'atannaba kubeera ng'otweyungako kkirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoonemu ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbagala nnyo mweraba.